Katonda atuyamba ne tufuna president omuto asobole okwasaganya ensonga ez'enjawulo. Omuntu atalinnyanga ku nnyonyi kyangu nnyo kibanga omuntu atavuganga ku mmotoka agamba bwe ndigigula teri aliginvugira naye olumala okugivuga ate natandika okugamba nti emmotoka yakola ki yantama. So ennyonyi ze form of transport ate ekooya nnyo n'okusinga transport endala yonna naye okulaba nti asobola mu bbanga ttono nnyo asobodde okumobilizinga foreign police yaffe nga bwagimobilizinze ate n'asigala ng'ali ground zone. Mr. President, twagala okwebaza for your hard workmanship. Bwe yabadde ku parliament eggulo nerera abadde mu kuziika asoba omutunuuliro olaba nga he's giving his all in terms of okulaba nti atuukiriza byonna byalina okutuukiriza ng'omuntu. You find sometimes that he has less hours of the day than usually a person would have had. Abadde mu rehearsal, his hands on. Era twagala okwebaza ndooza ekyo kyekiraga lwaki omuntu yandyetaaza okulemberwa omuntu ow'omugigi gwe kubanga speed kwe muba mutambuliza ate eba yanjawulo okusinga ku the old aristocracy and bureaucracy. Ekibuuzo ky'omubuziza kibadde kikwatagana, I beg your pardon? Yasoosowaza nnyo ku parliament era watali kutya nga bagamba nti bannange wano we muli tolina kyoyinza kukola ekisooka kye yabagambye nga olina nakyemalira mu ntebe. Ebirowoozo ebirungi wano twalinako gavumenti ng'agikulembera ye Professor Apollos Bambi. Twalinako gavumenti nga omuntu abadde special envoy mu UN, president mu UN, Dr. Ruhakana Rugunda nga ye prime minister. Wano waliko gavumenti nga Amama Mbabazi former super minister nga ye prime minister. Kakati toli shortfall of abagezi kuba ne bwoba ogendedde ku ya district yaabwe njogera ku ya greatest Ruhakana Rugunda, Amama Mbabazi, Professor Apollos Bambi. Tolina gwoyinza ku doubting inexperience of administration no consulting our bottlenecks ku nsonga ez'enjawulo. But they also failed. Why? The top leadership. Nti ebikolebwa byonna mu gavumenti bibeezaawo okusatisfying omuntu atya omu. So president agamba nti policy, we are not short of policy. We are not short of direction as a nation. Ne gye twagala ogenda ffenna tumanyiyo. Buli omu ayagala okubeera n'eddwaliro. Bw'ogenda Mulago casualty Mulago hospital emisinga okumala emyaka 5 okuva mu 2000 ndowooza mu 15 balakinze okufuna 25 billion okwapliftinga Mulago nga balina ogyapliftinga wadde sente twazifuna dda mu ADB $1 million 3 naye parliament speaker yewadde billion 4 emyaka 5 ajja kuba billion 22 nga za kugaba walabikidde naye Mulago emaze emyaka egi bw'ogenda wali ku casualty okaaba kubanga waliwe bateeka abalwadde kutandikirawo woze makeshift nti mudda bali bakuddayo eri ekyazimbisa Kiruddu ne Kawempe bagazimbanga temporary hospitals okujjawo abaali bali Mulago balongoose Mulago ku level y'ensi yonna then abalwadde babazzeeyo naye bano lwakitekeri ne wano balemezaamu kyokoli n'atuula ne yeegabira miliyoni 5. Olwaleero eddwaliro ery'e Masaka City ono yeegabira 5 gye liva terina amasannyalaze ga miliyoni 5 zibaba banja naye ono yazinoonya naye n'azeesiimisa ng'ejjambi yeewa abantu nga tebalina amasannyalaze biru sinsasule ye yazeewa. Eddwaliro lya Masaka City terina amasannyalaze wetwogerera kati biru miliyoni 5 overtime arrears ezo tezirafunibwanga naye ez'okwesiima bazinoonya mu commission mu seconds za 3 ne bazeewa ne bafuluma ne babejjagala. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri so enguzi ezizanye eggwanga lyaffe mabega era president wavaayo n'ayogera ku nguzi aba mutuufu. Esente ezitwalibwa
mu nguzi kati emisolo olwaleero bagenze ne mu triple taxation nti ekintu bakiteekako taxes over and over and over and over again omusuubuzi asuubudde asasudde emisolo ebintu bye biyingidde abitutte mu dduuka bamusasuza omusolo edduuka balisasuza omusolo bataddeko esente z'ebikuta bataddeko ez'amasanyalaze bataddeko simanyi income biki bataddeko buli kika kya sente kati balese ne system nga system gwolina okuba ne sente okuba nga ekubala ezitaka wansi wa miliyoni meka. Does it mean nti buli muntu operating a business ali above the threshold of 5 million? Lwaki muraninga eggwanga mu nkola lya jiwakali? So president yabadde spot on ate teyandibadde na platform esinga parliament. Kubaawo ku parliament woba olina okubyogerera wennyini abantu bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe basuuliridde kubanga buno obuvunaanyizibwa bw'okuba omubaka wa parliament mu kugabanyagabanya equality ne equity mu ggwanga lino bubwo as a representation of the people. Kati bwe mutuuka eri ate mmwe ne mubanga mmwe mwetiribosa mmwe mwejovaana oli ne bamuwaayo 5 oli ne bamuwaayo 4 n'agenda n'agabayo 10 ne mumukubira engalo. Chest stamping, burglary, corruption, abuse of office kikyamu. So president okuba nti avaayo n'atuukiriza obuvunaanyizibwa kuba kugambye nti we are a representation of the people. Obwavu buli kati mu ggwanga buli beyond the imagination of anybody because of mismanagement. Kati balowooza nti bagenda kukaka abantu babajjeko buli kika kya musolo bafune sente ziraninga government. Na people will break because when you introduce taxes where there is no income ekivaawo failure to collect ekivaawo abantu nga business zi closing down. That's why businesses are closing. Buli wootunula edduuka liggala n'ebizimbe ebizimbiddwa tebirina space abantu basobola bigendamu. Olwaleero yiddi wandibadde n'abantu abasuka miliyoni 2 mu kibuga babaddemu abamasitowa eri kubanga eyaleero yanjawulo badde n'olunaku lulamba olw'okulinda abantu baguze nga bwe bagulanga bulijjo ku yiddi. Naffe abakristaayo twaguliranga abasiraamu naye kakati omusango omukristaayo lunaku enkyamanyi lwa yiddi ye neyeefuula nti talumanyi. Lwaki? Kubanga abantu empeeya bazira muki mu nsawo. Baliddi gubbula bwe bateeka ole bwagubbula bwateeka bwagubbula bwata mu bizimbe bwagubbula bwagula nani amasomero bwe bagubbula gwobeera otya munnabyabufuzi ng'ogamba mwagala tereza ggwanga ate nodda mu kusuubula sukaali. Tigwe kati oli mu maduuka ozimba retail shop nti wali Nansana inawo akaduuka anti nekyengera inayo akaduuka anti nga you reader noba nga mubba sente za muwa musolo ate kuzimba kugulawo buduuka butunda mpa abaana butunda gundi butunda skonzi. That's unacceptable. A leader must have more vision of preparing a nation for better. Okay. Bajita pale FM chikumusaba. It is time for serious. Leadership is not for jokers. Yes, as it is not for jokers, leadership is also not for thieves. Okay. Bajita pale FM chikumusaba kamuza mwenda ekule eri omuntu wa bulijjo kiriza nkujjukize idikapu. Ku idi eno tukuleetedde omupiira wakati wa bamashekh ne Radio Pale FM. Abantu bonna muyitibwa okubaawo mu mupiira nga tutunka ne bamashekh. Wali erugogo ku KCCA grounds ate ng'okuyingira kwa bwereere. Jangola Imam Ahmad Sulaiman Cheyune wali omujozo gwe asuze nagwo His Excellency Ambassador Dr. Rashid Yahya Semuddu naye omujozo gugwagulina Haji Karimu Kalisa omujozo gwe yagufunye dda Ambassador Isma Bumba omujozo gugwagulina Dr. Swaibu Semuwemba omujozo gugwe yagufunye dda Sheikh Burhani Kiti oyo mukono gwe waiso omujozo gugwe yagufunye dda Kiti musajja wange nyagenda naye kusamba Sheikh Kiti ayidamu anagira mukanzu Sheikh Kiti ndi ogenda kumulaba Sheikh Kiti atandita ku mupiira agenda kugusamba ali erugogo jali erugogo Imamu Kasozi naye waali James Kigundu naye waali Sheikh Mafu waali n'abalala bangi. Omuwanguzi agenda kufuna akakadde kamu emitwalo 10
owokubiri ndozo ezo Paulo kimanyiddwa ejjozi wangula then owokubiri agenda kufuna emitwalo 8 tugenda kubera wali erugogo nange wengenda okukachangira kale kotalimba bali kuwuliriza weno sisi Kayongo inamu atenze wimba wendi bajona basamba mbaetidi ayo inamu ekitegetege kisobola okuba nga kina bikikola jona ali wanetibolo oiso Sheikh Kitija ali agenda kusamba kakati mbadde njagala waliwo akasonga kimbadde sagala kubuusa maaso mukulikeyo mu lubiri lopu namulabye lopu wamanya abantu bongedde namulabye naye waliwo ebitatambudde bulungi biki abantu bavudde ku misinde bagenze badduka ate nga bayimba obuyimba obukkakkanya abalala balina gwe bakakanyiza yes adi batambule bayimba ani yalya gundi yalya ani yalya gundi yalya kintu ekyo nalabye ng'ekitabadde adi bayimba ki ani yalya nga bagamba mpuuga yalya ani yalya Kayongo badde anti nkugamba bibabadde bagamba njagala manya katuuze ani yalya nga bagamba batya ate gobireesi Kayongo tumale program tuje ani yalya babadde bagamba batya anti nkakubulidde nga bwe kabadde anti mbuuza kubanze saawulidde babadde bagamba tubadde mu kufiira akayimba kabadde anti njagala tukagenda empola lekaze kakugambe nga bwe kabadde babadde bayimba ani yalya nga baddemu mpuuga yalya bwe kati bwe kabadde neŋŋamba ekintu ekyo kati njagala nze nkitegere bulungi bo babadde bagamba nti ani yalya era nga bwe beddamu nga bagamba nti mpuuga yalya kati ani yalya nga bagamba mpuuga yalya nga bagamba ani yalya kuba njagala nga bagamba ani yalya oiso kitegedde bulungi ndowooza naye nga yalya nati bo babadde bagamba kyovolaba kubanga kikya yalya saategedde kikye babadde bagamba kulya kati gulakyoza kyaba kyagenze bubi muve ku bantu banyumirwa let people groove let people be nalabye kubintu biri mu kooti y'abantu nalabye sitole endala agonde ssentebe w'akakiiko ka kalwanira eddembe ly'obuntu yategeezezza akakiiko ka palamenti jjo nti bwe bagenze e Geneva mu lukiiko lwa human rights babagobye ate kati bano waliwo human rights wanti wali human rights ate bo bennyini bakeera ku makya ne bagobawo ab'e Geneva bo tebabeetaaga kwekyo bulaba nabagambye n'ensi yatomera yatomera we are off the rail and as soon as every Ugandan realizes that the better we are off the rail kubanga bw'obimugamba wano ye abatalaba bw'omugamba ku bya human rights wano wangadya abatalaba the bigger picture ye abatunuulira ekitono kuba bwajja na satisfying abakama be that's all that's the greatest for their night but the country is bigger than that and we are a foundation of the global effort. We are not a foundation of our solitary effort. We are a foundation of the global effort. Existentially of a republic, teri in isolation of the global trend. Chovola batuine endagaano zettekako emikono ez'enjawulo. Ekituteesaako endagaano ku mikono ez'enjawulo, Rome Statute, Geneva Declaration, the UN Declaration, the arms race, ekituteesa ku ezo zonna, climatology, ekitubeeza involved mu ebyo byonna, because we don't work in isolation. After all, tulina landlocked country. Kyandibadde kitegeerwa, it would have been elementary understanding okutegeera okutandikirwako omuntu yenna ayagala okuba nga ali mu kyobukulembeze. But we are unfortunate where we are because that is where we are. Era buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda kati okuzuukuka. Nze mbagambye gwefumitiriza omuntu ali mu parliament nga yagikulembera karakita ye nga yoyo gwe muyina. What can this country take a step forward? We may refuse to say it today, but tomorrow we will say it.
you saw this country degenerate with its infrastructure problem ng'abantu baba bacontractise enguudo ne bazirya ne tukuba engalo ne twebaza. Today we are facing a problem of a backlog of poor infrastructure management, of poor growth, infrastructure growth. Kati olwaleero bw'ogenda amalwaliro gali congested, bw'ogenda amasomero gali congested, bw'okugenda ku nguudo ziri congested, because we have an infrastructure breakdown by a nation messed up by a group of people looking at their longevity rather than the productivity of the nation. Kakati gwe bw'obeera eri newe satisfying oba n'omusaala gwo oba n'obubbi bwo oba n'obutategeera bwo, you are sitting on a nation and you are sitting on generations. Okay. Because every generation prepares for the next generation. Naye kati ffe tuli in an unfortunate position that we have to prepare for our generation and for the future generation, but also for the already existing generation ahead of us. Kubanga the country is in a mess, it is in shambles. Okay. Gwe nsi ki gy'osanga ng'ate obuvunaanyizibwa buweebwa mwana si muzadde? Waiswa. Nsi ki gy'oyinza okuwa? Enda kusaba otuusa obubaka bw'ekibiina ky'NUP obwagaliza abasiraamu yidi tuve wano. Abayisiraamu tusembye obubaka oba tufembeho obubaka olwo tuwo akadde kaweddeyo amawulire gatuuse. Gatuuse. Anti kati Edith Katende kubanga mbadde n'obubaka bwe naye engeri atali musiraamu ye n'atusaasire rediyo ya busiraamu batwendako atuleke kuba abayeri akobye nkubuuze nti ni muyidi mu kisiibo obuyembe naye nga katumaliriza njagala ku lwa National Unity Platform okwagaliza mwena abayisiraamu Idi el Fitri, Idi nungi ebeere nti ya kitiibwa, ebawese ekitiibwa mugijaguze nga family abasobola okugenda okwongera okunyikiza okutegeera eddiini, abaana mubayigiriza eddiini, mubayigiriza okufumitiriza biki bye bali, kubanga bino byonna bye tuliko nga bannayuganda bijja kuba bifumwa singa abaana baba babukadde bulungi mu ddiini. Omwana asomeseddwa bulungi eddiini ly'obuyisiraamu aye tayinza butategeera bufumbo bwe birina kutambula. Tukubiriza abaana ab'obuwala bawase abaana ab'obulenzi. Wassalamu alaikum warahmatullah. Abaana ab'obulenzi bawase abaana ab'obuwala. Naye wano waliwo Susan aganye nedda kyembadde ngezaako okutangaaza nti abaana ab'obulenzi muwase abaana ab'obuwala, ate abaana ab'obuwala mufumbirwe abaana ab'obulenzi. Gundi mugambe pamukawa nti idi tajidi pamukawa